Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi and His Excellency the Elected President of Uganda ate asiimye oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okusooka n'amuweereza Christmas card ennungi eyalimu obubaka obulungi obumuyozaayoza okutuuka ku lunaku olwa Christmas omwaka 2023. Okusinziira ku kusoomoozebwa kw'amaanyi okwaliwo nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi embeera yonna gye yayisibwamu baganda bange ndowooza mujjukira. Ssaabasajja Kabaka n'agamba omwana wattu, omwana wange, omuzzukulu wange ow'embogo azibudde bannayuganda amaaso bangi ate era agasse ettaffaali eddene ku nsi ye. Lwaki mba simuweereza Christmas card eno nenfuna omukisa n'ensooka okugufuna ojje muweereza. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi we yakomawo mu ofiisi bwe yali ava mu ggwanga erya Bungereza, obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka yabusangawo bulungi era nga baganda bange mukwano gwange nga bumulindidde ddala. Kyagulanyi yawulira omukwano mungi naye n'agamba sijja kutuula butuuzi nange nina ofuna kyempa Ssaabasajja Kabaka, era bwe lutyo olwaleero yeetadde mu ddeni n'ayolekera ewa Ssaabasajja Kabaka n'amutwalira ekirabo ekya Christmas era nga tusiimye nnyo His Excellency. Yoga ayi Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku Christmas ey'omwaka 2023. Munnange Museveni bino by'atayagala. Museveni bino by'atayagala, tayagala bakwatagana, tayagala Buganda kuvaamu muntu w'amaanyi. Ne Mukama atukutte bulungi, atuwadde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atubikudde amaaso, atutangaazizza, atubuulidde ekyokukola. Kakati wano omwana wa Buganda ategedde era abaana ba Buganda bayemukiddemu. Abali batugamba nti tetusobola basigadde mu kiswalo, tebakyalina kye bagamba, balaba Buganda egenda mu maaso. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayongedde okutyumbula eggwanga lino era buli omu amwenyumirizaamu n'abaamuyisangamu amaaso. Munnange kati gwe baagala okutuula naye kubanga amagezi g'ayina ate ne feva gy'ayina ate nga si magezi bwogezi, magezi bugezi wabula byayogera byeri munnayuganda naddala ayagala enkyukakyuka. Kye kimufudde ow'enjawulo ng'ababaka bangi bamwetaaga, bapulezidenti bangi bamukoppako, abavubuka bangi tumukoppako, abaana abato okwegamba buli mugigi gukoppa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tekitugenda kumuyozaayoza Kabaka, tekigenda kuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okubanga yasiima n'amuweereza obubaka obumwagaliza Christmas ate ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnange n'asiima n'areceiving obubaka obwo era n'abutera ku mutimbagano era olunaku olwaleero agenze okusiimira ddala mu butongole. Awo we tuyita nti Obuganda bumu, enkolagana eyo tugisiima nnyo, tweyanzizza nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency. Naye era waliwo abantu ababi abateebulizaayo era njagala nkuwe ku bantu abo abakola ebigambo ebitaliiyo oba abaagala okuteekawo enjawukana mu Buganda oba abaagala okuteekawo enjawukana mu national platform, naye nga bonna tubalabisa maaso kubanga ffe kituliko tukimanyi era ne gitulaga tutegeerayo bulungi nnyo, tetuli basibe nti batutwala butwazi nga mbuzi, twetegeerera. A common enemy. At least if you're part of NUP, if you're part of People Power, we have a common enemy. That is Museveni. No cap. And I don't expect anyone when nina common enemy na ye okubanga akuba idea gender senge genda kujako enemy. The only idea I expect you okubanga ogiisaamu olugaayu oba omumwago eyina kubeera nga supportinga enemy. If you're unable to support my idea, then stay silent or remain silent about the idea. You don't have any reason whatsoever lwaki ovaayo n'okuba idea nga gwe tonnateekayo ku table. At least if you're trying to say that, oh, Luwilite, your idea si nungi bulungi, how about we do this? Many of you have a big problem. Woba kuba idea y'omuntu toyina yo gy'oleeta, you're just disregarding one's idea nga naawe toyina yo ku table. If you feel you're uncertain about the outcome of the things that will come out of the idea, gente bolinze,
try to ask, inquire. Or if not, don't talk about the idea. Just let it be. Waliwo banena abantu abeereta ne beekubya idea lwaki mukoze kino. If you don't have any other opinion that is supposed to analyze okubeera ebeera suitable n'okusinga eyange, you rather remain silent. There is someone, twabadde twogera ku Slivia n'abaako ebigambo nze ebyamunsabuza bye namugambye. Nendaba a certain someone trying to threaten people, mbu waliwo aba recordings live eyo ne bagiteeka ku Facebook. Information eyo ne linking nga netandika okutambula. Ngali mu threatening that they should take it down or else. Or else what? Our president, Robert Kyagulanyi Ssentamu, told us not to trust any leader. Ne waaba yeye nnyini nga ayina ekintu kyayogedde. Nga kyansobi obanga kimulabisa, obanga kikuba omulamwa gwaffe. We are here to support the truth, not support individuals. Because with each individual's actions, there comes intentions. Fenna tubaako ne bye twogera naye ng'ate tulina ebigendererwa. Gwokubeera nga buli ssaawa oli ku supportive side eya Bobi Wine tekitegeeza nti ebigendererwa byo bye bimu n'ebya Bobi Wine. We all have different intentions. But if the intentions ne idea gy'otebolinze bifaanagana, we will always support you. So what does this mean? Whether you're a leader no yogere ekintu nga kisupportinga dictator nga tekikuba dictator, we are coming for you. Nawe nyini ayisa olugaayo mu ideas ze tuba tuleese nga zikuba dictator nga ate toyina idea gy'oleeta wabula ng'oliwo okuba bukubi bwe tuli mu idea ffe ze tuleeta. We are coming for you. We are not here to trust individuals. We trust the ideas and the intentions of individuals. If at all, each idea that you table, erimu ekinusa ekijjako dictator. We are not here in support of individuals because we don't know their intentions. All we can see are their actions, but their intentions are hidden. So for as long as your intentions are still hidden, nenga ate byoli mu kukola bitulaga nti biri in alignment na kye tuli mu kugoberera, we shall support you. Ne waliba nze Luwira itimbagamba. Ne waliba His Excellency Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ayina ekintu kyakoze. Nja kujja muwabule omukulembeze yenna atali dictator kirizibwa okuwabulwa. Ekifuula dictator nti tayagala kuwabulwa. Ye kyaba alowooza kyekiba kyekyo. But someone else can also bring in an idea. So mwe n'abadde awo ne mu conspiring n'abantu abalala aba mbwe oyo idea ye teyavudde ku kitebe. Each and everyone can be a revolutionalist. Tekuliko kind nti woyina kufaanana Bobi Wine okubanga oleeta idea ejjako Museveni. Nedda. That is why omukulembeze tafuga yekka abeerako n'abantu abalala. Kitegeeza nti ye singa kyali ekyo kyokka twandibadde na mukulembeze yekka nti president nga talinaako bawaakinga under him. So ne waliba omukulembeze waffe nze Luwira itimbagamba mumanyi mutya nnyo okufulumya this that I'm trying to utter out now. Nga yakoze ensobi mu statement ze. Nja kujja mugamba omukulembeze waffe awaayo wakoze otya ajja ngambe nti owaaye nakoze wenti. If at all akitwalanga nze amuyisizaamu amaaso then taba mukulembeze koze omukulembeze yenna alina okubeera nga ali open to opinions because akimanyi naye si ategeerera ensi yonna. Kati mwabadde awo ne mubaalako abakulembeze be mufuula ba besties nga buli avaayo n'akuba egundi olugaayu mu kintu ky'abayogedde ng'ate ebadde ensobi. Mulabye kubanga we are coming. And to you who was threatening people to take down the videos, aina chitwalanga a lesson. This is politics. It is dirty, however much it's not supposed to be. Waba alikumolamwa, she shouldn't feel offended. She should continue with the good work. I always tell you multiple times that nchogeranga ku live z'abantu bonna. At first nga nakayingira bino ebintu nze nali simanyi nti mulimu n'ebyo ebigambo ebyomwogera nti oyo yali according to the speech they utter out. Bali bampisizaamu okolugaayo. Did I stop what I was doing because someone has said something? Waliwo omuntu ayinza n'obutakutegeera n'agamba eno gundi Luwira iti gye yakoze nga nze nagitegedde bwe togenda situla bwongo bwa buli muntu. You understand?
mukube paka yajja kugambe nedda nabadde ntegeeza kino wolabanga era tokitegedde ddamu omukube paka wanaakikutegeeza bwe kiba kiganye continue with your good work. Stop threatening people. Bro, nkugamba kuba weemanyi. We shall come for you. Wano tolina gwe threatening. It is up to you to clear your name. Olage nti ebigendererwa byo birungi. Temujja tulaga nti mu abantu be mwagala lwakuba mubaagala era mwabategeera. People can change in a blink of an eye. Ate all leaders are users. Take it from me or leave it. No mukulembeze waffe Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu is a user. Fenna tukozesa. What is the difference between a user and a dictator? Nti user omulungi era omukulembeze omulungi ngera user. Omukulembeze yenna alina okubeera neyo gundi. Nti alina okubeera user. Omutegerera w'obulungi bwe nga user alina okuddiza ku bantu. Obanga akukozesa ate n'amala naye n'abaako ne byakola nga bizza gy'oli. N'atakukozesa entirely. Like Museveni does. Museveni is a user. Teri politician yenna gojja kusanga nga si user. Ajja kukozesa for their own intentions. You understand? For their own intentions. Naye gwe kikuyambira wawaaba byali mu kukozesezaamu obiganyulwamu. Wabaawo user kati nga wolaba dictator Museveni ebintu byakola nga togenda ganyulwamu gwe nga musupportinga. Nga bisupportinga ye na family ye. Na mbuto z'abo abamulinaanye nga gwe ng'omunnansi tekina we kikuyambira. Me, I support and only support Bobi Wine. Not because nali mwagala nnyo ng'omuyimbi. Not because muntu mulungi nnyo. Not because he's handsome. Naye tuyina idea y'emu ey'okuggyako dictator. Okuggyako omutemu. Era waalikeera ku mata n'akola statement. Ngeri in support of Museveni. Nja kumukuba. Kati mwabali aba supporting aba MPs bamwe simanya aba supporting ani. That is your part to deal with. If I see your MP, your whoever uttering out a statement that is not of the truth and is not in support of removing the dictator, njakumusabula. I sign out. Tweyanziza nnyo maama, tweyanziza nnyo n'ebigambo ebirungi ebyo ebisomesa Munnayuganda naddala oyo ayagala okweyiga. Bannanga abakyala bano abeevuddeyo mu faces zaabwe mu kamera zaabwe ne babaako ekyenjawulo kiboogero oba kibayisaawo oba okusomesa okw'enjawulo. Bannange tubasiima nnyo, mwebale nnyo bamaama, tuli basiimu gye muli era tubasuubiza nti pulezidenti waffe asiima nnyo emirimu gye mukola. Tali bali amulukwe era musuubire nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ow'enjawulo aliba wanjawulo ebbanga lyonna. Era tubasuubiza nti pulezidenti waali tewali kigaana era tugenda kutambulira mu mbeera ya buwanguzi. Ebbanga lyonna abo batuyisaamu amaaso balitwogerako ng'abanonozi abeerwanako okununula eggwanga lyabwe era balifunako ebyokuyiga bingi. Bwe waawo oluusi kusomoozebwa kubaawo naye tekutujja ku mulamu ate tekutumala mu maanyi. Tulina olugendo olunene olw'okutuusa, so tetwawukanamu kati nga tunatuusa lugendo lwaffe. Tumanye omulabe waffe waali, tusinziire tusobole okumusisigula.